Toko bwetyo. Guno gwe tukola guno. Tuvuga mu mwa. Yes. Tyo gunde nti ayisa abasajja gunde. Nakulaba okuba obugoma wano simama ali amzala n'omusota. Tobireeta wano. Nedda tata musiraamu ate katata baba musiraamu gwe bibyo bikwatako. Ono yagamba ali ni bamzala n'omusota. Kati yagala kumuwakanya gwe mama we. Ali niki? Ali ni skin. Pannayi lwammatata. Omuntu bw'ayogera ku kino kye bamugamba gwe bamusanga. Bamzala n'omusota mulongo. Bamuzala ne Settimba. Kati lwaki obirese mu mboozi ne taata bibye ebyo tebikwonoonye muganda wange ow'ente. Shalom oli mulogolwa kuba weefudde musabi ate saagala nnyo nnyigirize. Bamuzala n'omusota. Bamuzala ne Ttimba. Ndowooza nange banzala n'empologo. Nedda taata tebakuzaala na kintu kyonna. Kati tuzaala na bintu bitiisa. Bitiisa. Kale twogere ki? Nedda taata. Nange banzala n'enjovu. Tebakuzaala taata na kintu kyonna. Kati otegeere ensi eno. Lwa nsonga taata mama wo tetumanyi waali. Mama we alina okuvaayo. Mama yafa. Anti mama we yafa tugambye kale wakyaliwa ng'oli mama we mulamu. Yambuulira. Nedda teyakugamba. Bwa mama abanga anywedde. Mulimu abagamba nze banzala n'ennyanja. Kati eyo tuve muneegye ebali. Tabiri ebyo. Ate nga mayanja mugabagamba baguzaala kati owakanyaki. Lwaki guli mu kitoogo nze njala nnyanja eri ku lusozi. Katata. Bakuzaalidde webeesenga awo. Kati omanye tuba tugenda okukola. Ate omulina. Ku Kilimanjaro. Tava mu byoto mbw akuma. Nedda saagala tugatte wano. Bye byonguto by'omukazi bireke. Saagala tugatte sayidi bbiri kunyigirizeemu. Kakati Salome. Gwe ky'otamanyi kiveeko. Mwami Salome. Gwe wuleta mu busiraamu bwe muwakanya. Ekintu ky'otawakanirangamu. Bw'osanga ekintu bakikkiririza mbangi ng'obaleka. Omuntu agamba nti akakabira tebakyabawo ng'ogenda okyabe walala obaaki. Gwe noba tobyagala gwe balekera akabira kaabwe. Beesonyiwe. Kintu kyangu nnyo. Bwe tujja okuwangula ensi. Simple logic. Gwe balekera akabira. Kati Shalom ekigenda omutta nga talwadde. Alowooza mbu mugezi nnyo okusinga abatonda w'ensi. Ye buli kintu ayagala ateekewo endowooza ye n'entegeera ye mwogwo omutwe gw'ekitundu. Nedda ssebo. Si bwe kijja okutambula. Ate mulamba guno. Olw'okuba kyenkiyiteeyo. Ate ekyo taata gwe okyogedde. Kiruli kazi gwe kapo yandikweranga. Kyenyi kyokka ky'olabye taata. Yatugogende mutu. Chicha. Eno interview ya leero madde seetegese. Si kyokka. Kati omutwe gutubuzaabuza wabonna mutwe ba face kati tuliko. Gulinga ogw'emusimbe. Kyenyi kyo bakomerera mu makkati. Oba abasala enviiri ye mubi. Mu buto. Kati ekyenviiri ndoza mu buto. Ne bayonoona. Mama yali ku bwangu. N'atakitereeza. Anti woyisiza mu buto mbu ekyenyi weewo weki. Anti bagira katawulo kanako musulo. Ne bagira. Kati bayisiza eno. Era kati najagala kunoonyeza abasala enviiri n'emmeeri. Nene mulaba ku muto wange ate ye bannange empumi ekome ate ye muwala. Anti kati tuyinza kukyewuunya kuba nawe tukulabye ng'omutwe gwa kitundu. Tukitegeeze wamwe bwe muti. Genda onoze gunja amuyita atya amugamba atya anoze ki? Dagaali ensansa. Genda onoze dagaali ensansa mu mutwe. Naye nolowooza buli muntu tinti yonna amusobola anyumira balungi. Kawala kange kano. No. Anyumira balungi omanyi tata abakazi bameka abasiba enviiri n'afaanana eddubu. Negwe omanyi nga nze nfuluma seekuba make-up seekolako ne bagamba akawala kaakano. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Toko bwetyo. Guno gwe tukola guno. Tuvuga mu mwa. Yes. Tyo gunde nti ayisa abasajja gunde. Nakulaba okuba obugoma wano simama ali amzala n'omusota. Tobireeta wano. Nedda taata musiraamu ate katata baba musiraamu gwe bibyo bikwatako. Ono yagamba ali ni bamzala n'omusota. Kati yagala kumuwakanya gwe mama we. Ali niki? Ali ni skin. Pannayi lwammatata. Omuntu bw'ayogera ku kino kye bamugamba gwe bamusanga. Bamuzala n'omusota mulongo. Bamuzala ne Settimba. Kati lwaki obirese mu mboozi ne taata bibye ebyo tebikwonoonye muganda wange ow'ente. Shalom oli mulogolwa kuba weefudde musabi ate saagala nnyo nnyigirize. Bamuzala n'omusota. Bamuzala ne Ttimba.
Ndoza nange banzala n'empologo. Nedda taata. Tebakuzaala kintu kyonna. Kati tuzaala na bintu bitiisa. Bitiisa. Kale tuwogere ki? Nedda taata. Nange banzala n'enjovu. Tebakuzaala taata na kintu kyonna. Kati otegeere ensi. Lwansonga taata. Mama wote tumanyi waali. Mama we alina okuvaayo. Mama yafa. Anti mama we yafa tatugambye kale wakyaliwa ng'oli mama we mulamu. Yambuulira. Nedda teyakugamba. Bwa mama abanga anywedde. Mulimu abagamba nze banzala n'ennyanja. Kati eyo tuve muneegye ebali. Tabiri ebyo. Ate nga mayanja mugabagamba baguzaala kati owakanyaki. Lwaki guli mu kitogo nze njala nnyanja eri ku lusozi. Katata. Wakuzaalidde webeesenga awo. Kati omanyi tuba tugenda okukola. Ate omulina. Tukirimanjaro. Tava mu byoto mbw akuma. Nedda saagala tugatte wano. Bye byonto by'omukazi bireke. Saagala tugatte sayidi bbiri kunyigirizeemu. Kakati Salome. Gwe ky'otamanyi kiveeko. Mwami Salome. Gwe wuleta mu busiraamu bwe muwakanya. Ekintu ky'otawakanirangamu. Bw'osanga ekintu bakikkiririza mbangi ng'obaleka. Omuntu agamba nti akakabira tebakyabawonku ng'ogenda okyabe walala obaaki. Gwe noba tobyagala gwe balekera akabira kaabwe. Beesonyiwe. Kintu kyangu nnyo. Bwe tujja okuwangula ensi. Simple logic. Gwe balekera akabira. Kati Shalom ekigenda omutta nga talwadde. Alowooza mbu mugezi nnyo okusinga abatonda w'ensi. Ye buli kintu ayagala ateekewo endowooza ye n'entegeera ye mwegwo omutwe gw'ekitundu. Nedda ssebo. Si bwe kijja okutambula. Ate mulamba guno. Olw'okuba kyenkiyita eyo. Ate ekyo taata gw'okyogedde. Kiruli kazi bwe kapo yandikweranga. Kyenyi kyokka ky'olabye taata. Yatugogende mutu. Chicha. Eno interview ya leero mbadde seetegese. Si kyokka. Kati omutwe gutubuzaabuzi wabonna mutwe ba face kati tuliko. Gulinga ogw'emusimbe. Kyenyi kyo bakomerera mu makkati. Oba abasala enviiri ye mubi. Mu buto. Kati ekyenviiri ndoza mu buto. Ne bayonoona. Mama yali ku bwangu. N'atakitereeza. Anti w'oyisiza mu buto mbu ekyenyi weewo weki. Anti bagira katawulo kanako omusulo. Ne bagira. Kati bayisiza eno. Era kati njagala kunoonyeza abasala enviiri n'emmeeri. Ne mulaa ku muto wange ate ye bannange empumi ekome nate ye muwala. Anti kati tuyinza kukyewuunya kuba nawe tukulabye ng'omutwe gwa kitundu. Tukitegeeze wamwe bwemu. Genda onoze gunja amuyita kyamugamba akyanoze eki? Eddagala ensansa. Genda onoze eddagala ensansa mu mutwe. Naye nolowooza buli muntu tinti yonna amusobola anyumira balungi. Kawala kange kano. No! Anyumira balungi. Omanyi taata abakazi bameka abasiba enviiri n'afaanana eddubu. Naye gwe omanyi nga nze nfuluma seekuba make-up seekolako ne bagamba akawala kaakano. Akakazi. Mbadde mpisi. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba kasere kigambo it is happening ngomanya ku Shalom 256 subscribing tata bale twegatte ekitwa kya sokras nalo tosaba kawala tata siri mwana oli mwana wange kati anjja tyama bawalabo oli mugamba bali abalabi abalabi bali oli mukazi annake omukazi yakola n'eddwaliro ly'eddagala liryawo opposite banatya kuba banna bakyala ku kya ekizimbe ekyo opposite ku dduuka lyo Moonlight opposite Moonlight taata bulijjo simanyi nti annowana taata bw'obanga olabise okulwanyisa omukazi wange nze omukazi naye ndikawola kato taata kisambadde abantu bonna ne bwoba tewazaala nga wazaalibwa mu mwaka gwa 9 okudda emabega oli mukazi temuli muwala n'omu omwo kuba omuntu yazaalibwa mu 9 ate naze banzaala 9 mu 2 nalongo ng'oli muto oli myaka 3 bakuzaala mmeka olina abaana 8 wazaala ku myaka 10 nalongo tonjizija mu bigambo sirika gwe naawe ogamba gye wajja e Kampala oba egy'obuzaale taata gobadde ogamba oti katonda Shalom sirika taata wamma siri wa 9 mu 2 gwe jiba 3 mu 3 sirika taata yayogera 8 mu 2 8 mu 2 kyogamba myaka 4 mu 3 Kati taata kali awo zinda kakunuukiriza jukira ze nagenda okujja bannonde kataata ono si muvubuka nga waali omutumiza kombi yali w'amaanyi nga muzibu nnyo bwe yanyo sibafaamu omutuufu ya agikapo bwe yagamba teboogera ku taata lwakuba ate bika tobireeta kulunyiza taata naye nze nkugambye bagenda okunnonda neggwe abantu ddala bakazaala ndi wazaala 9 mu 2
Nedda tata jibanza. Kwa katanga nyagasoka tugitegerere ku. Kyenda mu ebiri babeera balina myaka ene. 33. Kwa nenjagala mbabuuli. Salom. Zigenda kufa. Nalo. Nedda wajitata. Tolabyeko kulema nga atandika okuyimba. Mutufu naliwo nga ategera bulungi. Kateja natera agiyisizza. Kati wasitopingira wa. Nedda sina stopinga. Walwala muno ogisiba. Shalom tewalaba kulema nga atandika okuyimba. Lema? Ayo. Nkuze lema ayimba. Utandika ndio wida lema. Negwa akana okagenza okujja mu ndongo. Nga mwoli. Nalindi awo nga baya. Nga mwoli. Nga wendi nga kati kakuyisa katya. Emyaka. Ani kaitata kana kukagenda. Katandika okuyimba nga kakulu. Kali kana nga naffe tukalaba ati kali kawala. Kata sika nkunyambe. Akana kasoma. Otegedde. Akana kava mu piwano. Nikagenda ne musiniya. Kati nze ataawo nalinzize mu ndongo. Obudde ono bwe malanga aso. Nena atasomya akula. Yani kati kyenkulaga nti togamba nnyo nti kaana. Kubanga n'obudde nako bukamalanga kasoma tobugaseeko. Kati ezo tandikidde ku bwange buwandabira ate nze sinaako bwa ssomero. Otegedde. Emyaka 33 oba abantu oyagala balimbe bulungi. Ogattangako omusanvu. Nedda taata. Taata ono yennyini asooka kubulire waalina emyaka emeka. Ayakweza 45. Nedda. Taata. Nze nnumba wano. Agakwata 5. Kati baba taata agenda kukwata wano bukwasi. Nze nali omusanga ali myaka 2. Saa 2. Omusanga ali mu 2. Taata ono kati nkunyumiza. Waliwo omwana we bagamba nti okusinziira ekyalo ky'e Masaka enkabajje kikaabyemu akiyiseeko abadde muntu mukulu. Omusinde. Omusinde tuguwulidde. Ne bagamba nti okusinziira ekigudde ku kyalo Mayembe. Saawundi. Abadde awo. Kati tosaagisa taata kapo. Era nze mbalaba no ku YouTube nga mwemoolamoola. Bawulira mundu twazza ku ggombolola. Twabi kati no njamba buulire. Bw'ofunanga omukisa n'okola effujjo ly'ekivubuka lyonna. Omanyi buli kintu kikole mu budde bwakyo. Abantu b'ennenya ye muntu yakola ebyekivubuka n'asigala nga akuze ng'era byakola. Obutakyuka kibi. Waliwo abikola taata ne kati. Oba ogenda kuswalira myaka egitali mirungi. Kibi nnyo okuswalira myaka egitali gijjo. Kakati wano nga bansanga nti nno ani nti kazibu nti anti balwanidde omuwala ne bamugjamu amannya 2. Kati waliwo ebintu batosaana kuwaba yadde okubyogera. Ofali kuweebuula. Kati abantu babiwulira batya. Olina kusirika kati ekintu buli kimu kirina tayimu yaakyo. Nti oba olaba onneefuula mbu onfaako. Ne waliwo abantu ebyandikoleddwa mu myaka 25 bikolera mwana. Tebalaba nze nakeera. Eyandiwasizza myaka 4 asizza ku myaka 25. Ani? Eyandiwasizza ku myaka 4. Oli kumuko. Oyo nno muko yawasa alina 19. Alina omukazi nakati. Yagenda. Omukazi tayinza butanoba. Lwaki? Ngoya wasani. Aba akyalina okukakasa nti gwendeeseyo oyo. Kati ate muko yaleeta mukwano gwe. Twali campus ajinga yegambi fe abantu abafunyanga campus. Nolowooza. Kati olowooza gwe aliyo bulungi. Mukanako obufumbo bukutuga. Mubuuza abayina. Tukusaasira busaasi. Be wafuna ku campus oyina baliwo. Sibalina. Ono yennyini. Kati mwa muwasiza. Ne katonna tuusa. Kwa buli kadde ndeba bukugwa mu bulago. Olinga nsambya kati naawe. Ofumbo bukutuga msana kiro. Ne tukwerekereza lwakantu. Tetujja kajjamu. Kati nno bano banjawulo. Bano balinayo omwana. Bansambya tebalina ki? Mwana. Obufumbo nga butandise batabukiranga mwaka bufuna wakite mbuleka. Obufumbo nalongo diru efa n'ogamba eyiise. N'ogyesonyiwa. Oga diru efudde. Ekintu kyolaba nga kibatawanya mu buvubuka muli bagole. Mugenda ku kyogamba nsambya ofumbo bumutuze. Ate muli bagole mugenda ku mapoliisi. Kati bwe munaweze emyaka 15. Tebana mutwala ku poliisi. Yes, egobasi. Kabiri twala ngenda. Bujjo ndaba video. Omukazi si yawaaba. Eyamuwaabirani. Mukwano gwa mukyala. Kati baya mukwano gwo mukyala yawabira baba yawukana. Ngabo gati gwe nalongo mukwano gwo bwampaabira. Toli oli mwana wange. Ebyokusaagirira. Omukkiriza. Era omugamba taata muleke. Nanti nyana yali akuvuma wano mawulire. Nenkwata essimu yange. Ne mugambe sawa 2 mwezi. Kapo muleke. Naye nampuliriza. Yagamba obwavu obulumanzi. Kati otewe mba nakola ekyo ngoli akogerako bwogezi. Kati nensanga kutwala ku poliisi era abajja kumbuulira. Jatandisa ati akakamanyira kati abantu bakati tosobola kukeera ng'abawa abampa abiranza abantu ako poliisi gye neewuba nga mikwano gya mukazi wange. Ate tuti ate ne musigalangira muli ba mukwano. Kati obuzibu baki? Mukwano ate n'omukazi omuwasa taata yali mukwano gw'oli yamumufunira. Still yali mukwano gwange.
Ono yawa bidono. Mukwano kiba kinyonyola batya. Eyawa bidono yali mukwano gwa Nsambya, gwa Mukansambya. Ye yamumupangi. Kati omukali yawa aba mutuufu yayonona ddiiru ye. Ddiiru yali ki? Jamugaba ati kati baba ina jamugaba nga yali amugabwe n'omwefunza. Lwaita kuwabira ne mwawukana. Nedda banna. Olati uliriza. Ekintu kino nedda banna. Ati nekya nalongo. Ekiki? Omuntu asoba nga akuwa omuntu oleke kulemerayo. Kati n'ogy'olemerayo kyantuukako. Kyantuukako. Olina gye walemera. Singa gye nalemera. Ye olwo gye nali nkunona mu COVID. Eyo. Kireke. Sente zonna n'ozimalira eyo. Anti alina COVID gye yamukwatira. Kyovula banza omuntu yabogera ku nsonga z'okunoba. Abantu bano bale baddayo. Amakubo. Nakyalanga yakaveweero n'entumu ye esente agivungisizza. Tate yo vaayo. Bagadde amakubo. Wamaawo nali omusajja yangoba ku nnyonyi naye nga nkyayagala osuubula mpaka lwe nagonda ne nga nsi kyagenda bweru. Taata. Ne mugamba sente yonna gye wangambye ogulamu ettaka wagitwala. Taata namala ne nkolamu ebyamakulu. Saafuka muwala wo w'amakulu. Kati yakulasanyuzibba. Walinga ogabula. Wamma nekiraki taata ndina mu kuzimbira bakateyamba wali amaka kalina. Ngenda kutwalayo gasabiri. Bagamba ozimba wano kulinda eryaffe ery'Obusabala awo. Nzimba awo ku masajja ku masomero. Lwaki ozimbira bakateyamba? Anti wali wensula. Nazimba amaka gange tebakyasobolawo. Otambudde. Kati ate ebyo nabikwata ennaku 2 emabega. Kati leero batuuse wano baterako embaawo. Kati bakateyamba bakoze eki? Taata nze sirina kika. Banzala bwogu. Ati ozadde abaana. Omukazi omukyala yenna. Abaana be kyekika ki? Kati mbadde sikimanyi kati abaana bo kyekika kyo. Kati nze abaana bano benonda kisinga ekyo. Kubanga kyova olabanga omukazi asobola n'okuziikwa ewa bbaawe. Baaba. N'atadda ku baganda be yadde ku kitaawe. N'aziikwa gye yazaala baki? Abaana. Bino ebyekika biranda kuffe basajja. Tebiranda ku muwala. Kati taata mwana lwaki nyamba abaana n'embeera nabo nze kiwewa yannonda. Ate nga mbeera waka n'abaana be. Okitegedde? Kati nze nsanyuka nnyo mu nnyumba yange nyina abantu 30 nga nze mbalabirira nga sibalinaako Luganda. Kyova abantu omutuuza nina abantu abanyiiza nendaba nga oyo atasobola kulabirira yadde embwezi. Ne muleka. Nga ndaba akyalina okukola ennyo kuba naye teyeesobola. Taata njagadddewo ottaanye wali woogambye. Oba ne mukwano gwo nze talina mukwano gwange. Ne bino bye twepangira abawala. Kati n'angamba omuwala oyo mwagadde ne mumwa ate n'omuwala taata omumanyi. Omuwala yali wammwe awe Makindi yali wammwe wa bonna. Kati bwe yatuuka eri. Waki? Community weero. Community board sagigamba. Omutegedde. Ayagala yasunda. Oluzi lw'ekyalo so toluziba. Ate bwe yagenda tolwefunza. N'agamba tiyaŋŋambye nzije. Naye ate waliwo ne munno oli naye abadde akola ki? Kakati ate nga eri ye yeetwalayo. Ate bwe yatuuka ate n'awaabira mwani. Nembe esonyiwa kati nona ayinza okuba yali alina omuntu we ng'atembeeya mutembeeyi. Akusika tegedde bulungi. Internet nga owolereza Nsambya. Simuwolereza. Awo baba taata mpaayidde. Mwe kuwolereza kyeki. Waliwo omuntu bw'obeera ne ku sayiringa gwe endowooza ye entuufu kati olwoba owolereza. Wamma kataata nze kambeeko kyenkwebuuza. Nze sibamanyi na bamanya nno. Taata bw'olaba abaana abato nga baawukana ogenda n'ogamba mwawukane. Kati ku Nsambya we batuuse baawukane. Lwaki? Obufumbo obupya bwe butuuka nga buli mu ebyo nga bupya buba bukulaze. Omanyi bagamba enneeme entono bakogera batya? Enneeme etalabika. Oba bwe babyogera bwe batyo bekulaga ki? Kakati ekintu bwe kikwegezaamu nga kipya nekikugwa mu bulago mu maaso kiba kina okuba bufumbo butera kutabuka okutandika omukwano okukendeera ng'omukyala azaddeyo abaana. Omukwano gudina gutandika okudda ku baana be. Mwana afusefuse mu ntebe z'omusajja mwana akaabira buli wamu. Ne bwe mubeera ng'omuntu okyayina bbaawo nga mwembi bwe wakamuli waaba laavu yonna eba ya musajjawo. Kati bwe banga eri mu kufiira awo muli mu kumala nsonga mulagawa bireke ebikomaawo. Bikomaawo. Bwe banga balina omulimu gwe bagusigaze bakole emirimu kubanga si buli akola n'omuntu nti okola na mubbaawo. Oba na mukwano. Mukola mulimu. Naye baneeyongera mu maaso balina kufuna ebizibu bye batalabangako. Andi kati nze obuzibu bwe nfunye omwana omulenzi ono omukwano gumuluma.
Mwana nsobedde. Egujja musula watajja kwagala. Kati kasooka agwewo tata musomo tuyigira. Inze sijja mugamba nti kyawo omuntu gwokola ki. Kubanga tata omuntu ye gwatwalira omukwano yagwagala. Yaguyiye mu mwala. Naye yadde yaguyiye mu mwala. Kati omukwano ayagala kumusiba mpingo. Omukwano agenda kugumuwalwa mpaka kubanga amwagala. Anti okwagala kuba kwa bantu babiri. Nalongo wero oyagala ne goyagala aba akwagala. Wankubadde okwagala tekwenkana. Niyo oli bwabata koyinako kwagala n'okumu temusobola kuba mwenna. Ne wali okyayo ku muntu. Omanyi nti ne bwakola ekintu ekirungi olaba kibi. Olaba ate n'amala aseka olaba nga asimika. Ogamba niyo omusajja ono yasama banna. Ate nga baba bamwenyeza bulungi. Nga laavu yaweddewo. Akuleetera ekyokulya n'ogamba maama. Naye taata. Ono naye akajja akamususa mpiike emmere. Kyogamba gwe ne mukyalawo temufunangamu butakkaanya. Twali tubufunyeemu. Bwe mwabufuna mwajja mu mawulire oba mwatuula. Yadde ogamba yadde n'abyamuliraano okumanya yadde baganda be yadde abange. Taata ekitawanya bano abaana. Waliwo omusaswangule ogwajja ne gwefuula middleman nga gwagala kutwala bintu bya musajja. Guwa omwana amagezi amafu. Genda otunde ennyimba mubadde musula. Genda omugobe ensande we mubadde mukolera. Kakati ky'olina ky'omanyiiko. Taata abantu basobola okwawukanya n'omuntu singa asanga abantu. Mukazi wange bwe tutabuka ng'ekifo ky'okukwata amagezi gange akwata ga mikwano gye era taba mukazi wange. Naalongoze mu bakazi bonna bali ku nsi. Nsinga kuwuliriza mukazi wange. Nenzizaako bannyinaze. N'ab'ekika kyange abalala. Naye ng'ono muwuliriza nnyo kubanga yasula nange. Nange asinga kuwuliriza nze bba. Naye nze omukazi ayinza kujjanga n'aŋŋamba nandikikoze naye waliwo mukwano gwange mundeeba yaŋŋambye. Emboozi ekomaawo. Gende wa mukwano gwo mundeeba. Akikumalire. Ono. Kino kye tunyumye yasinga okiyitamu. Mukazi we alina mukwano gwe Kasubi. Yakitereeza. Mbu omukazi yamugamba nga genda obba omusajja. Mba ndi awo nga Shalom Kawestaze nga tebumugoddembulako. Ne mukubira essimu ne mugamba ayibulaza. Abyegaana okukamala. Naye kati kambabu. Naye nga ffe twakimanya nti mukwano gwa mukazi wo. Kati n'emirembe ayinza okuba alinayo omukwano bwe guti. Kati mirembe ye tategeera. Ategeera naye abaana abato babawa byabo. Lwaki oba owasa omukazi omusiru? Emyaka nga 24. Shizya. Eyanga. Omusajja wa myaka 26. Nga bato. Nsambya musinga obukulu. Wa myaka 26. Nabi nowe biri mwemeka? Niwa biri mwena. Tewali bufumbo. Kati kiwaliwo ki? Benyumirwe. Buli omaso. No kwenyumira nakwagudde munna. Benyumirwe buli omaso olw'okufuna ekkuba ettuufu gy'ali kwata. Kati taata kati ate bano abava ne bavuma omusajja. Sina kukuba mbi gwe nnyinza kufuma. Okwawukana ekizibu kye baakoze kwegenda mu mawulire. Okwawukana bano babuloga bano bannaalongo. Naalongo. N'olwaliro ku makya waliwo abayawukanye wano we tuli mu kwogera abantu bali mu kusiba bintu. Goloza bonna bajja wano. Waliwo ali mu kusiba ebitali bibi. Ze mmotoka zazigenda olowooza basenguse waliwo bwe batutte. Naye biggweeraawo. Ne kati taata njagala oba omuvubuka oyo amagezi kwanza nnyo taata gwe mmanyi. Omusajja asirikirira obwati n'agamba le bano. Omusajja amagezi ge mmuwa. Ensonga zo sooka ozijje mu mawulire. Nsijja si yazitwalayo. Anti nakati azikomye. Zaatuuka zikya mu mawulire. Nze osobola Naalongo ogenda mu mawulire ne sikunyega. Kyadde ekigambo n'eki. Era yavudde ekyo n'agamba nti ekipapula mukisomye ekyokwawukana nkirabye bulabi nga bwe mukirabye. Naye nze mukazi wange mulinze wa. Kati omusajja n'ava ku ssimu. Omusajja asobola tayagala mukazi. Ng'akola ki? Abantu bonna ng'atya okutwala ebintu byokanya kimu nkwagala okukamala. Ng'atyokola ki? Okutwala ebintu byokanya kimu nti nze nkwagala wano. Kyogamba waliwo engeri y'okubanga omu ayinza okubbibwa. Nga boddeeko ogamba ojja kgenda. Ojja kgenda olimba. Naye ng'olutuuka eno mukoogera ne boogenda mu kkooti mukyala wange nga muyinako nsonga. Nze njagala ekintu eki mukyala wange. Otuuka eka ajja kgenda. Kati abadde asuubira okutwala ebintu paka lwakusaba 10 eri mutuuse ewaabwe. N'ogaana lyo siina nnyina weegi. Ezo abeerewo baagende. Kati nsambi ono
sisula waabwe sibamanyi na bama asobola kubanga omukazi nga nayita mwagala mukazi amwagala nnyo akaba n'okukaaba fe abasajja wo yatuliyo ekintu n'ogamba nti divorce si yakyatula ngamba loolikera n'okiwagira takiwagiranga omanya ebiddako kyekiddako ng'owagidde divorce kwawula mu bintu eby'omusajja sambya nga fananga kakati nsambyako kaali mugamba nti njagala nnyo mukazi wange akakkaatiriza takavaako kuba ono omwana muto omwana omutafuna bamukwana n'agenda nsambya mbadde ono ku live ensi yonna abakazi bamunoonya n'omuwala bajja mumutwala anti taata omusajja bonna bakyatambula olugendo okimanyi taata nti omuwala ono muto alina omukisa ogwasibwa omusajja atya omanyi nti taata singa nsambya abadde nga ffe bano abadiri bada abakuirako eno ewaffe singa tali mukaawe no byasiru naye nsambya yava ku mulimu yava mu kyaki kojjawe n'amutwala wali abajje simanyi taata we kati naafuna omukazi yasooka naafuna ono talina kyamanyi naye nalongo kati kankwe obufumbo kasabutuuka nga bakojja ne basenga yeffe abatudde wano nga tetumanyi abantu obufumbo buba bwafa tabwebeze kasabeera ng'ensi be bakojja abo ne basenga toba na bufumbo ffenna twekyanga omanye abasajja balina ezibu kikimu nakigamba n'omukulu oyo omusebe ekyanzi ne mugamba munnaye abantu beetonda abasajja era nsambya yeetonze eggulu odio zadde zitambula beetonda bw'obanga olaba waliwo ebintu bitatambula bulungi weetonda abamu ne bagamba nga neetonda atya nze sifukamira mukazi mu kisenge buli muntu agwako wansi n'afukamira omusajja tafukamire wali abantu we batali afukamira naddala ng'ensujju egaanidde mu position awo ate bano bafukamira ensujju buli lunaku ate waliwo agiri ayimiridde naye kati kankubuulire naye mukwekalakasiza wano ate ensujju kyeki ate ono awabya ono onekalakaba n'okukaaba mukazi wo naddala ng'omweta kati abaana abo balaba ekisooka bato bombi taata tomanyi ensujju ebiryo tubina mu kyalo ne mu kibuga abaana bato tudde ku baana abato n'ensujju bazitunda kale abaana abo bato omwana w'emyaka 26 na 24 Katonda nabadde bawadde omukisa era mukisa ezo emyaka gyombi ogigattamu n'ogigattanga omuntu era sente talina egyo abantu abanga agiweza bwo 24 gyombi nga gijja bwomu n'omubuuza oyimiridde oti nga tebaamubba tebamusibaako tewali yadde ekintu kyeyali agwe n'ensi tegwanga mu lutalo nga talina yadde tiwaliwo ekyamutaataganya mu byenfuna twali mu dduka kati nga myaka gyombi gigi nga talina naye taata omulenzi yandiwasiza ku myaka emeka 3 myaka 3 bw'owasa mu gino egikka wansi wa 3 bizibu ki byofuna oba tosobola kuma mukazi osooka noba nga tewakyakala kati n'ofuna mukazi wo ate n'otandika okukyakalirawo nga n'otandika omuyisa obi kubanga tobeera waka buli muwala akufaananya bulungi kuba tewabalaba naye omuntu ku myaka 3 aba byalabye abikoze eki aba abirabye ate na 3 ya papye naye nga gandibadde 3 mu egi mu 5 ng'ensa onemeka ebibaala ng'obikubye emmoloka z'empaka wagenda nga buli kibagamba tewali kipya mu ggwe ekirala nga wategeera nti omuntu bw'azaala akyuka akabuto tekagenda kusiga nga kagudde nisika watoka nnumba naye abantu bawasa abakazi nalowooza nti mukazi walina kuvaamu abaana babiri asigale nga bwe yali era mubanja ettutu yageze nno n'akufuukira nalo ennyumba n'otemamu engi n'olukola ng'olw'edduuka luggula eno n'eno akajja akaali bwe kati mukazi agezeeko omukazi agezeeko ono yawasa atuusizza oba tannatuusa yali tannatuusa naye kati bonna bato kati ekirungi kyaliko ali muffe tumubuulira ekyokukola bajja kuntwala mpola mpola mumuyamba okutereera wano njagala okubuuliza ati emikwano girina kukomawa mu baagalana emikwano gy'abantu buli omu abeere n'egigye girina kukomawa mu ki mu relationship beera n'emikwano gyali mu bufumbo gino nayo ki mwana Shalom nze sina mukwano gwange ngeza kubaza esimu zawe ziri mama Jane teyakubya ko nga muli mu kkomera nga tukole yakano nali nnoŋŋaanye nawe ne nkugamba nti mukyalo ono teyandize naye nga okyagala nnyo kati muno muyinza obamu essimu ya mama Jane eyaki kubanga temulina kye munyumyako ate kiki nze bwe mbeera noona ate mukazi we mwagaza ki nze kyendowooza Shalom kyewandi ne mukazi wo bw'abeera n'emikwano gye si kujjayo ssimu namukubira sitakwata muli naye obuuliriza ki baba takutta nakukubira nze kyendaba kitusombwa ku mulembe guno taata nkikubuulire
abawala b'ennaku zino n'abalenzi balowooza be basooseewo mu buvubuka ensi bukyetandikawo. Aye balowooza batandisewo buli kintu. Era amagezi gokka ge baagala okuwa ono Shalom ayagala kutuuza akubuulirire. Ayagala yaba akutuuza akubuulirire. Yo manyi ssenga waabwe. Eyaliwa. Simu. Era buli ekimugwako. Ng'agenda ku How status. to protect my marriage. Ngabuuza Google neeyiwa. Yesenga waabwe. Kati bafunye AI. Buli kyoyiwa wongeeyo. How can I keep my man safe? Ng'emuyiwirawo ng'agamba bye. Kakati yo teyawula bulombolombo bwe Bungereza na bwe Uganda. Wano n'obwe Buwarabu bonna kugattira wamu. Era amaka gakyabuleekinga mangi. Era neekulaga nti omukazi. Kuba amaalo mulina mangi bavubuka. Mulina amaalo olugezigezi lungi. Mwakafuna ate bw'osanga alinamu milioni 10 ng'alina n'akamotoka. Alabira ddala ng'ensi eno agirinako ekitundu. Alabira ddala nga Uganda yagifunako ekitundu. Alina bwa president. Waliwo basanzeeko abavubuka nga bali babiri buli omu alina emmoloka nga banyumyako mu luguudo wakati. Bamanyi okwebuuzaako. Anti banyumiza eddakiika 10 nga yemukuba eŋŋombe. Mulina okugumiikiriza. Bw'atoyagala kuleeka nabo n'ozikiza n'obalindamu. Kitegete. Gwe mulembe gwammwe. Yakagula. Kati amaala ago mugasitula. Bakola kyo. Banyumya omu ava eri omulala ava eno ne zisisinkana onagula eddiisa n'oli ne banyumyamu. Okumanya taata abawala b'ennaku zino balina ekizibu. Osanga omuwala alina mikwano gye agisitula mpaka ewaka. Ne bafumba mu kisenge. Ne bagenda mu kisenge, tebakomaawo, najja ne banyumyamu awo mu ddiiro. Mu nnyumba yani mw'osaawulira embaliga. Bayira we mikwano gye yansanye kukolera kikomero gye mukolera eyo, kale mba munyumyamu awo ku mulimu. Emikwano gye awo ne gukoma n'ogende waki. Naye abakazi b'omulembe guno taata bajooze nnyo abasajja. Omusanga mukazi mufumba ataddeko enjala mpanvu ziringa ebijiiko. Anaaba yeetakula butakuza ate. Alinga ye massage. Alinga Yesu, nalinga yekubaka akawuka. Naye muka musajja. Bayina ebintu tebyagenze bavumbula. Nabalugo osanga n'enjala n'ogamba. Obaana bisatu sibula. Nze mbasagala bakwate ku byakulya byange abamu. Waliwo empanvu ezisukka nga bannange. Olanda zino ezaffe. Lweyongeraho katono n'olyanga emirembe gikuwedde kwa waliwo olwalo olusukka n'ogamba mukazi munnange lukola lutya. N'okireka byansi. Wala bakutozinya kiba wala n'abalina. Oziteekako kyetaagisa. Kati ate nga basaddeko nga bode batwala kati ate nze alina nvuga. Nze atasobola ziteekako. Nalonga ekibaluwa bakirabye. Kyane. Ekyafulumye. Bakiyita kibaluwa ki? Kyo kitwala omunaku. Soma muwasomako. Saasoma. Luzungu. Ndabako public notice. Ai Mirembe Irene Nagawa of Mirembe Beddings and Curtains with Nalongo. Tata kwata osome. Nalongo mayite wadoka kalabya. Temujjaye vako lyange. Nzo luzungu kulaminga lukulaminge. Kyabadde kyetaagisa ekibaluwa ekyo Nalongo. Bedding and Curtain, we wish to inform our valued client, partners, followers, and the general public that I am no longer in a material partnership with Ivan Seguja. This discussion is best on personal reasons best known to him, and I will not be discussing this matter in the media. Omaye bantu baga nti oluzungu ndusoma mboyinza okugamba asoma mivule. Mbu yasomagidde. Oluzungu lwe lukusumagiza. Bagamba mbu ndusoma ng'asoma Oluganda mbu katabo ka mivule. Katabo ka mivule oluzungu lwo. Isa aje okwita netwejjira n'amabaluwa ng'ago. Nze kasamogedde emyaka gyabwe. Gye emyaka emituufu. Abo ebintu bibakola byebyo. Kyesobola okutegeeza. Ky'egyo omusajja anagiraba ku poliisi bondi yamuweebwa gy'omukazi sigimanyi. Bato. Naye ekibaluwa nze ku sayidi yange abasajja bangi benkyaye n'abankyaye bankyaye. Waliwo yawandiika ebbaluwa? Tewali yampitira gavumenti kugituuza kubanga bwe nali nga mpasa oba nga ankwana teyayita bantu. Ensonga ey'okubiri mu mateeka g'okwawukana nga tugenze kati mu by'amateeka nze manyi saasoma naye ndi mumanyi. Ebbaluwa eno yabadde eranga Bedding na Curtain.
kanji kwa eriwayo ya clients ene baluwa bali mukola kalango yabadde gezaako kwa advertising kalango ka curtain na chi eno logo eriko Mirembe Beddings and Curtains ogirabye stamp yene eriko Mirembe Beddings and Curtains nga 17 26 edduuka lyani dino lyetwogerako lya Mirembe Bedding diri ludda bali mu kizimbe kyeki mugundi mu dduuka lyerimu bali kainanga eyo floor 3 ono atundiramu furniture oli atundiramu curtain ezo zolaba n'ebyokwebikka byani bye bino bya Mirembe Beddings and Curtains ate bino furniture nsambya bamuyita nsambya furniture workshop buli omu wabibye kati baagala ki kati ono nga njogerako ono kye yakoze ono yabadde alanga kyova olaba ne wansi yetaddeko essimu nnya eza bizinensi ye kalango njagala onkwotinga bulungi lwaki nkayita kalango era na wano wa Salom wenyini tuli mu kulanga lwaki nkayita kalango ndi mu mateeka tata g'obufumbo agali obw'empeta ebbaluwa erina okusomwa eba ya kooti yasuzeeyo weekuba yabadde ku live ekiro nga tumulaba nga ali mu maka ge manyi ti yeebaka akola te ali mutulo ono azunga nnyo badde manyi ogamba nsambi nedda amaaso galiko obuzibu jako ga lubindi agindi mu bbala kati zerekaawo abantu bakole bulungi ngosi naye sokoleke Shalom gano ge maaso g'olinawo bulijjo bajja si ofunyemu obuzibu mu ntunula twalinanga Haji Muzibe ng'atunula bw'ati mu kyalo Shalom yekumenyo nga yambadde ga lubindi amaaso go galina akasodo ke gafaanana omanyi nti ono kati obagudde bulungi ono akola kalango kati nkyakutemera temera ebbaluwa eno ono content ate ebbaluwa muyagitekalira basome namba anti ebbaluwa ya Mirembe Beddings n'ennamba ze zaakozesa ku akawunti ze ng'alanga kateni ntegeerekese singa ebadde ebbaluwa yakwawukana ebadde erina okuba nga esoma nti Mwanga 2 kooti ne bwe nandibadde nga nze ngisoma esoma nze Nampijja Kitone ku behalf of Shalom Kawesi special notice ku behalf wa public notice nze njogedde luzungu onyina kwana mwabasoma muli mu kantu kakati abasoma n'abatasoma temutumalaako mirembe kati bw'omaliriza n'osoma kooti nti kooti eyawukanyiza obufumbo bwa Nampijja Kitone ne Gundi kyali kwenyo en public ness ategeeza abantu anti mu kubategeeza eno si yentuufu y'okutegeerezaako lwa nsonga erimu ekigambo nti si kyali mu bufumbo bwonna mali tegeeza mbu baayawukanye otegedde anti kati naye nkuddamu obeere ng'eyasoma nti ebbaluwa eno erina kuba ya kooti eraga okwawukanaawo ku kuba obufumbo bwe boogerako bwa kooti eya kooti ejja yentuufu kati wano tulanga Beddings ne Curtain era mugende mubawagire ekigambo kinene nalongo naawe namba partnership nalongo kitegeeza ki mu wanji wa matata naawe kennyini akyawagira nti omulenzi ayagala omukazi ono sikiwagira taata ngamba omulenzi nesimwakanya kubanga mutima gwe omulenzi omumanyi mulaba bulabe bwakubiranga kasimu mugamba omukazi amuleke ajja kunoonya omukazi gwayagala si mwavu omwana w'emyaka 26 ng'asoba n'edduuka eririmu furniture tukusuubiramu kugamba buli omu akwategage mukayanye mu bugole abantu balwanidde mu kidaala nga ngoga mugendeeka mwagala bette balwanye balina kadaali bano benyi bakyalina kadaali bawunya bugole bali mu bino nga bagamba mugende mwenna buli omu agenda akola naye nze ngenda kuwabulamu mu mirembe nagawa kuba mwana muto ku nze Irene oba omuzaala nsobola omuzaala kuba nyina abaana abawala n'abalenzi abakulu Irene kyensobola okuwabulamu katono manyi taata abantu ekibeganya emyaka nakibagamba bwolabanga omuntu akayanira obukulu manya talina kyakoze mu myaka gyakola ki yayina ukasobola banga gamba nedda bannaye mumpadde mingi musaleeko tandika otunulire ebyenfuna bingo manya alemereddwa buli kimu kati buli omukuza olina omubanja ebintu ebijja mu myaka gye kati nze buli myaka gyonna gye bampanjirina kuba nyina ebituusa okusikirwa era seegaana mwaka na gutya omuwala oyo nkugamba ebigambo bino ng'omuntu omukulu tikavubuka awaga ate abasajja baagala nnyo omukazi alina ki sente pepa naye si mulaavu mu ngeri y'okumwegondezaako ng'oluba olubbi era agenda kufunayo kati omulenzi mu jimu okyegedde batwale byabaakola ki bawunya bulungi abavubuka abo bawunya bulungi bambala engoye ezibatuuka baayigana okulaba kati amacupa g'omugundi gasikini otegedde takaddiwa ndowooza obawulira Bashalom mbubanyirire badde obuto kati ogenda kumugwamu feke mansita nga buli kyoyagala akikola akunyiganyiga ku bigere basiiga n'emimwa n'akusitula
Emwe bateeka kwegundi. Basaba kagundi. Ate debinga akasaka kagundi kali kuba. Oba ogenda kugwa mu kabinja kali akapangisa abasajja oba kabinja ako kamanyi. Kali ako ku TikTok. Kapangisa abasajja. Kapangisa abasajja. Namba yabwe account yabwe. Bakola ki? Abaaki. Ngokulika abakazi abakaddoko bapangisa abavubuka. Tuwe ku TikTok account. Obasanyusamu. Tuwe ku TikTok account. Gobulona bango omukazi ow'emyaka 4 nga bbawe wa myaka 32. Manyi ono ali mu kupangisibwa naye abona kati kuliko kapo genda boko taata. Nja kujikubya nga tuvide mu kamera. Omukazi abeera asika kalenzi bwati tunula eno. Mwenywamu baby. Naye mugenda kwa mukutte kamera katulike kakaabe. Kagambe wowe. Kalenzi kali ku kyeyo. Gwe kali wano. Anti no je kali. Agambye gwesitegedde. Agambye atya? Akalenzi katoka koleki? Naye ye mukulu ye. Naye kijja kitya? Baba myaka gyegimwa. Gwe ngamba muvubuka mutonyo naye omukazi ayise bwati awo mogose. Tamtegedde. Kati kikyengezako kusigira omuwala oyo ekifaananyi. Ti abasajja abatukyaye mukwano naffe ne tubakyawa. Si mawulire. Naye zino public notice tezeetaagisa lwa nsonga. Ivan yali alina omukazi we. Tebaatuwa public notice nti tulina baawukanya mutwale. Myaka 24 nga alina kwene ku mukazi akati tuddeko mu mazima ate. Yalina first girlfriend gasoko kuba naye. Nalyoka agenda no. Ivan soga wa myaka 26. Yigeri Shalom. Kati gwe ku myaka gyo wayenda ku campus namba. Kati kikyogezaako okuyisaawo. Ngo bufumbo busamu n'obulekawo. Ye kenyini atugambye alina abawala ku campus. Lwaki afiira ku mwana? Yangambe dambu yalina n'abakadde mbo ng'akola ssente. Nali nkola massage. Obonye zalo. Oli obakola abakadde massage. Abakadde massage. Massage w'abakadde abeera ati. Kana akantu nga kakula. Naye omuntu nga yakadde tewaliwo. Kongera ku size y'abasajja. Bw'oba akola omuntu massage nga mukulu. Tewaliwo oilo wasikati atagenda. Kati olwo kuba kakola size mwakaleeta ngera kali. Nedda banna. Kana akantu sikasi. Kabula kakyogenda obbeera. Nedda banna. Bwe size kwenye size tandikirwako eyo omusajja. Hakubyolabye. Nze nesonye wataata ali mu shene. Kata kapoje anzije. Tuli kuzoka ya mikwano mu relationship zaffe mikwano gimazeewo amaka. Gwe sibeera naawe mukazi wange omumanyi. Waliwo nkubideko esimu nesikwata noga akankubye ku mukazi wa mumpe. Kati wabandi muwulu. Nedda bano wamata kibayita emikwano. Bayina akakosi k'okumanyira abantu be babeera naki. Nesi mikwano kakosi kakumanyira abapatana baabwe. Kateta zoyinza otya kuŋŋamba. Musalongo nno yamanyidde. Era mbuno jja n'onkubira ne ku kasimu. Onnyonnyola ebbanga bakozeeko akamanyiro. Omanyi kye nnyinza okukola. Kati nono kamubuulire. Olaba kati nga bwe watuyita ne tulya kamere. Tokiyitiriza. Nayo yali nsobi. Oyisa abasezi nalabawo abalogo abambadde engoye ng'ekutiya. Lwakuba kale saayagala kiggambirawo. Naye abantu abatunula obubi baali ku mukolo baali. Ani yayambala ekkutiya? Weebali n'osanga omuntu ayambadde ng'agenda amansa eddagala mu nju. Agamba Shalom gemukoppa mukyafuna nnyo ebizibu. Wamala okulya enkoko y'omusajja kaali. Nali nganye n'okugirya ng'abantu bonna benda banalabako abasanyusa ng'abantu 10 n'aba. Nga basigadde bonna batunula bizibu. N'ogakala lwaki yaze ku mukolo gw'omwana. Ngalabye ddala nga Shalom ali ng'amweragirako. Shalom, obutabayita baffe tetutemulowooza mbuno tetuli bubi. Naye mulekerawo okoppa ebintu bye mulaba ebyo. Muyina abakwano bamwe ate nga balogo. Ate nze njabba kugamba nga tuka amaka we gabaamu omukyala. Tebayitirizaawo nnyo. Okimanyi abantu bayitanga emanju. Tebayitirizaawo pate. Tata bayita eno emanju, ne bayita eno. Kati privacy y'amakago yaliwa. Olunagira nga tukulaba otuumuuka. Kise mpulira nnyo obusungu. Kumba omutama bwe wayita okulya emmere. Bajja nagwo. Yajja n'omutama. Balaba akaana akawala akato. Mulogo. Taata nze kadonka mmwe najjala okuba toyagala kwogera mazima. Obuloga abantu abo bwe balina oyinza okubeerawo bubeezi nga oseka. Naawe lwakuba osaala nnyo singa wafa kati. Oba naye asaala bwagiramu. Ng'olowooza lwaki abantu bonna abakadonkamu abasinga baavu n'abamu baagwa. Mitima mibi basezi. Ate nze nkyogedde. Kati nabiyiga nze wano omuwala w'omufu yandoga. Yali anzise. Muwala w'omufu wano. Nga nakajja mu Kampala nti amalo gantawaanya. Muwala w'omufu kati ogenda tujja tutandika buli afiirwa kitaawe. Ani muwala w'omufu? Tuddemu kunoonyereza. Taata ono mmanyi. Taata wange ono alina omutima omulungi naye alinamu enkwe. Amumanyi. Taata nkubulira ebigambo bino. Abantu okuyiga ogamba nti abantu banaaba eddagala. Tebakuzaala ng'olinaaba. Ogenda okulaba nga buli kizibu kituukira ku ggwe olutwe gwe lutandikirako. Taata okimanyi nti abantu tebasaala nga bw'osaala. Golowooza omuntu atasaala nga bw'osaala abeerawo atya naye ng'ate ye Faruuku. Kitegeeza talina ddiini gy'asaba
ale n'ebyensi bikola ki kati akeera bukezi ng'ekimwanguyidde nti bw'onaaba omwetangwe osobola okugenda mu maaso guyinza omwanguyira okusinga okusaala okitegeera naye kakati waba mu kadongo kamu gye wali nkyali ate sayimba n'engwa kakati ensi yonna abantu abasinga obungi ebintu babigendamu naye taata naye abo bo balaba bakulu bannaabo balina vyali kati kyogamba amasaba agali nakasongola kati abakadongo kamu gye bali ngati ate bo bakola n'agaabwe temuli bali mu kweraguza taata nkuba bakadongo kamu basatu nga bonna basawo kati oli kubali abali ewala waliwo abakuli okumpi Dr. Sebali jajja Nawolovu yeye Nawolovu kyenna bye taata n'enkwe bali bati Dr. Sebali musawo muganda Zemanyo Sebali na Nduga bamweyana genda mpola n'abalojja kubategeera kuba kati naku zino gani Kasumba ono Swahaba asi kati si Swahaba ye bamweyana mbu naye bamweyana naye omanyi lwaki omuntu atuuka awo oyo Swahaba Kasumba yali abeera mu kadongo kamu teyabeera nga mu group nga Swahaba Kasumba ayimba nyimba zaki talina nnaku gy'atalabye mwezi ennyimba kati yamaze oshagedde kati omuntu atuuka n'olowooza kati muwembu w'emyezi ng'ena olwo omanya nti baakukwatirako dda yayitasaala nga olusiraamu ayimba luyimbe yakanyanga luwalabula mu luyimba yali ayimba luyimbe ne bamukwata kiwalazima paka mu kyalo kati mu kyalo n'agamba naye kati nzimukirawa abalaba abantu abo basawo b'ekinnansi abasinga obungi kati abasawo b'ekinnansi omuntu agenda n'agendayo bw'atuukayo namugaa ateekeko ekigali teekawo ekigali ekisava kigali n'akiyiwawo ne bamukebera mu kca bw'ayiwa bw'ati empiki n'edduka jukira empiki mubaamu mu nsimbi muli mubaamu empiki ono munno ng'abeeyawulako olimba noga empiki wandigikubye wansi n'esigala mala gaziyimirire eyalaawo ndyete wereringa omupiira kati ensimbi emu netula kujja ziraba n'ekibuto mulimu gwa munno jjagguta gugombera onaakubiyiya buyiya kati olumalawo wonna ne taata wagendako ku musawo nga tutyanoonya obulamu bw'obuvubuka okuba obulungi nga tuli ne mulaaso oyo abudu mu buto tuvubuukirira bwe tulimba kati bisajja birimba biri badda kisobola okuwa akatanga n'okateekamu mulyawo n'otandika okuwakula entalo mbu wabyetangira n'owakula entalo oli muntu mukulu weesiga katanga wetangira naye ate tataka pasiri kusonyiwa tobulayo emiryango gy'abantu nalooza ebintu yabimalayo mbotandika okuwakula entalo kati omusawo bwageera waliwo lwe balamula ate si yalamula asooka ne yeerinnyisa ebintu bw'amala ne yeegugumula bw'ati nti zigeze n'agamba abakulu bagambye eki gwe kennyini weeteera bagambye endiga embuzi 2 n'emitwalo 4 teboogedde bubi mbuye tabaddeewo kakati sente n'ozire kati kyentegedde ku taata oyo abantu bano ab'ebyobuwangwa teyabasiima ebyobuwangwa byawukana n'ebyokweraguza anti kata memubigatta anti empewo era ebyobuwangwa obuwangwa n'ennono byawukanya ddala n'ebintu by'okweraguza ebyo anti ddaka bintu biri ebi olaba oyo lubaale twamusangawo bwe buwangwa bwammwe bagamba empewo za jjajjawo kakati bw'amaliriza ng'amaze okula mulyanga ate si yeye kubanga ye tabaddeewo era abatabaddeewo ensonga zammwe taziriimu era abataziriimu kati kyova ogamba jjajja agambye bw'ati naye ate nsangiddwa nga siina aga tusobola omwegayirira omwegayirira jjajja n'oleetako kyoleese jjajja akubanja kuba naye akiraba okola ki oli bubi kibukuli mu nsawo akimanyi kakati n'asooka agamba ngenda kuwa kuba togenda kuwonera ddala kuba jjajja akubanja bajjajja bakubanja togenda kuwonera ddala naye tugenda kuwa abakuumi 2 obalekaka kati n'akuwa akatanga ngenda kuwaayo n'omu gw'otambula naye n'akuwa akati kakati mb'olina gw'oli naye eri gy'okola ate boddayo abasirikale wabalese mu mulyango n'ogumirawo
Nzaako omusawo yantuma Jameson. Jameson. Ne chips. Omwenge Jameson. Channel yao. Ya otubaji Jameson. Nantumira kwenye ice cubes. Omusawo yali asiba mabala geno. Naina retake. Yekonyi. Kati jukira okola retake ne ogigwa yasoka tayo retake. Naina gwe retake. Mbuya ntuma Johnson. N'abantu balina ebyafaayo. Retake kati ngangena jukira munya kugusemba. Nga wekola okusemba bakwa bakalo noddayo mwaka omulala ugwemabega. Kachange na mwogera dawati yangamba kala okogera amanya gange abantu babimpereza kanyegere ko lya Eric nga ngamba aliwo musawe yebulenga ajja kukola ko tojja kola retake genda yo no soma studio amakerere tutuka ebyo twa November kangende musabo nebefuna retake toliyingidde nga tugenda nena balaba batuka ombala batunula ngeri Ndaningira basiza bagadde wao. Enzikize ekuti. Yali wa mayembe. Enzikize bakuje kube. Jembe muntu we. Bagadde wao. Ati buli mubbi wanabira mu jembe anti omuntu afuke jembe nga mugadde wao jiko tolaba. Enzikize ekuti. Nenga mpuli ezo java ali yebuzabuza. Amalaawo nga bangamba kino nga wage jajja bagambye eki. Nga bangamba yekulako wayo oluvanyuma nakubuuza. Nyo ne babbo obwongo bwo. Omwana atwala bayiro yo. Mbona atwala ki? Bayiro yange. Atenga tosobola kubanga wali obedde kusoma nga tobulwanga ku peni. Kwegamba omuntu akuteeba. Yangamba oli mugezi nnyo. N'omwana atwala peni. Senga gwakulembera ekibina ekyo. Atenga mazima kwa mtufu omyanze. Oleka no peni bali neebula. West Maka yange yali 69. Wenakola obinkaga mwenda. Nenga kyeka bankwatamu. Kanalimbikkiriza tumaliriza. Angamba kakati ogenda kugenda anyo bwoti banyaga n'abaana b'amasomero. Supermarket batta kiseera. Angamba genda wo waliwo chips ngulya chips n'amagi. Neta bigatta tomato sauce amwawula muteke mukavera kati. Kyagala kulya bulungi. Kati nganfuluma nga nkubira Eric. Ngamba Eric man. Bajajja baagala amagi ne chips nanga abagambe mutwalire. Bajajja babyagala. Ngambigula nga nzirayo. Nga abajajja kati baagala okunywa. Genda ogule Jameson. Supermarket awo tebamulina yali ya munana twamusanvu kitundu awo tebamulinaawo bajajja tebanywa bwakata banywa ba Jameson naye waliwo ice cubes nazo zireete kale jajjaawo oyo kiyasussaamu kati kya ice cubes bansaba ssente Jameson kati nga mugamba siina ssente jajja taata waliwo empewo yabamu yana eyagala Jameson no gye bakola yabalangira enywa buli kika ky'omwenge ogw'ebbeeyi kati mwete mubimanyi kati nga tegunnajja yali enywa kati mulize empewo eno okumanya empewo era waliwo oguliwo emyange ejja gikyuka bukyusi empewo ya myaka gyabwe okumanya empewo eno yali nzibe bansalira ssente nga sizirina naye eno yali mpewo muntu ssente nga sizirina angamba olina simu kino alina iPhone X ebiseera ebyo kati ogere n'abakulu nga boogambye tulabe ekyokukola boogera nabo iPhone bagitwale abakulu nga boogera we namanya yambu gayi banzibe baagala kunziba jajja ngambye ejjamu iCloud ne Gmail account esimu ogireke wano onofuna ssente ng'ogikima onnafulumira essabo jajja ki yalina iCloud yali akusindisa eyo wali omuyita oti mwana wa campus ndoza aliddirwe baali byena kati mwana wa ku campus yali amaze okuloga naye ng'ayiyo ofudde otya ng'ateekateeka nfaayo amazima nze tekanyina ebintu bibiri byesikiriza mu nsi nze obusiraamu obwo obulaba nafuna linnya yegwani nze Shakira nimbi ngateri kufaanana naye nze obulamu bwange bwonna siteesa ku busiraamu kubanga sibikola ki tabitegeera kati nja kunyiiza abasiraamu abo abawayo n'obudde ne bagenda ne ku Kaaba kitegeeza alina kyafiiringa era kyakola ki kati nyina bbuwa buwi kitiibwa mu butabutegeera ne mbukola ki ne mbuleka era mboozi yonna yonna nejja ng'ebute nzawo sibaawo kubanga mba nteesa ku kintu kye sitegeera naye boogere ku byoto kati taata mu nsi njagala abantu tukkirize nti abalogo gye bali ekyoto nange nkiyina ekyoto bwekitegedde kyentegeeza adi kyoseesaamu bafumbako emmere adi ono ebyoto byona tolina biteeka fewaka bafumba ku gaasi bafumba ku masannyalaze wali esigi n'ekyoto adi ekyoto kyono naalongo situni kiri mu bbanga bakimanyi okibikkako banyokezaamu n'amagi wa bintu bye yamanyi anti kati njagala otegeera olaba nga wempe obusiraamu ekitiibwa
kati ze tonda byenga mva kuma ekyoto mva kusaala bobo oyina ensi gy'otategeera gireke togiteesaako kuba oteesa ku kyotakola ki nze bwe nsanga omulokole ng'akyusa ennimi abbalabbalabbala mba njagala mukuba oluyi anti nze mbeera nga babyogera mu mataata mubakyusa ennimi mweyasse kati nze nojja n'obiŋŋamba nga ndi kumpi nkubalaŋbwayambuka ne bwakka otegedde kyenkunywa naye oli alina okukkiriza okwo ye aba awera nga mwe yakoze eki nze nzikiriza nti abantu gye bayeda baloza abantu Nalongo olaba Nalongo abagenda mu ebyo ebintu by'okweraguza abagendayo banoonya bulamu obulamu okubwe butya anti wuliriza baba n'embeera yaabwe ekimututeyo bizibu ate ennamba y'abantu abasinga okubaayo waliyo ennamba esinga nga ye banoonyaamu ssente ng'ono yennyini aleese ebizibu kati ng'oyo gye yagenda ne bamutuuma Jameson nga babbi ng'oli addidde ow'ebizibu amunoonyaamu ki ssente abantu bakyenna bagamba nti abantu abagenda mu kyaki ne bola abagenda ku night prayer balokole ne bapasita ate be beetaaga okulokoka anti bwe kiri abantu bo balokole ate abakulembeze beetaaga kulokoka naffe waffe mu busiraamu gyebiri naye kiva ku ggwe entegeera yeegamba ki nze bwe ngenda mu muzikiti sifa nnyo ku muwali mu kyagamba imaamu naye Kulaani egamba kiyinza kyentambula nakyo si bigambo byoggwe byoyogera Katonda kino yakyogerako atya sifa ku ggwe kyokola tekitegeeza nti wensanga imaamu mu bwenze nkyankeere bukeezi nti Kulaani ekkiriza okwenda nedda kasomerayo sebo tukayitako okusaaga mwekali ntalina kyagusa buli kimagezaako kigeze kakati ekyaleetera ebintu by'obuwangwa bino buli ggwanga lyalina ebintu byalyo bwe lyatambudde naye ababyonoona bye babyeteekamu okweraguza okungi era Shalom nja kukukuba oluyi wuliriza nze ndi mulundi taata nkimanyi mu Burundi bwaffe nakula nti tetwaziika sempijje awo wamuziika tewalaba nnyumba y'essubi ne bagana omusabira bagenda nze nagizimbawo nakula nkimanyi taata wange buli lunaku bwafunamu abudde bwe nga tali busy agenda nakumamu omuliro nawe kyamu kasooli we saalabako ng'alina kyaleeta ekibuzaabuza ensi naŋŋamba abalundi ewaabwe bakuma omuliro era buli mwezi mbeera matete nga ngukuma kuba kye nakula nkola ki kati awumba neraguza ki kati oba kula nga taatawo musezi era nandisezze kubanga kyekika kyange ye taata wange singa toseze weerero singa ntukiriza kalombolombo nze nkimanyi nti wabeerayo amazzi abapakasi ge banywako n'ekiro lwe mba ngenzeyo nenkuma omuliro muzeeyi Sempijja namuziikawo ku kasubi agulabe nti ngukola ki abantu bababbidde mu bintu by'okweraguza ebyo kubanga soba yasobola kundoga nansobola ate nga nyina we taata wange ne mugamba nti Kampala gundi andi bubi ne bamukuba empi ne muga taata otandise okukanga omuntu oyo andi bubi taata n'agwa mu mwala bamekabe wakalo nze ndopa bulopi ne bamukuba ki empi n'agwa mwala Nalongo bannange ena program yadde lwaki muntadde Nalongo taata yajonkedde ebintu byange twe tuli ku ngeri ya maka tukuzimbe kyabo omuvubuka afunya ati Nalongo agambye toddayo okukyaza abantu eka ne bakola batya andi wama bana tebawulira baba mbajja basima bewoyisa ebikapu olaba omuntu si musiraamu oyambadde ng'omusiraamu weesabise wenna okukufera Katonda jangu mu ngoye z'empanvu eza bulijjo oyo lese obukatuli kibu tata kibi nnyo okwefula kyotali era omuntu wokikola oba ojja funa ebizibu kati ono Shalom kati yedduwa teyali mumuweemi emyezi ng'ena naye ensi ejja kukiraba waaliwo abantu befitina bokka abasinga obwo kyano tesobola naye ononya bajja kutamba musibe oba kuba olaba noluli okumusiba nze nakebera omweso ng'era waaliwo omukazi omunene yali afuwa eminti nyani gwafiirako ani ajanga munene gwatawagana abanene baali bangi era nze kyobola banneyagalira Zubeda bwe tugeya nalina na Zubeda bwe mufumita obwama era Zubeda sawa na mama Jaden amujja ku kyemisana kyali kyaggulo ani ogwo mwogera nze gambye kati bino mbikugamba ono serious issue abantu babi kituufu buli muntu yenna tata kyali kuleva awozambu kapoyo kyali wange nnyonnyonnyonyo manya naatera okufa omuntu yenna abantu kolagana nabo nga muli wano
Kati best friend we era yegwe. nze omuntu eyanzija na edda nalinga ntwalako abantu nga nakagula emmotoka yange eyasooka. Naye gwe watwalako yali wa mukisa. Eyasooka nalimba nga ngezaako era emmotoka yange nasooka ne1,000 Sajiraba yali UAG yaggwerawo mu Diamond Production nga nze ntwalako abantu ne batuula ne mu bbuutu. Naye omusajja lumu namusanga Mubende. Tuveeyo ko lyali liseeredde. Tuveeyo simaya katanaabirwa. Mundeeyo. Nzija. Tuvuga tuyite mu tugenda tugweye Mubende. Emmotoka ng'eddugala nnyo okuva buli wamu balinnyeewo. Eringe yange y'olwaleero. Musajja musanga alina akamotoka kayonjo we kati musajja mukulu. Kyava mpita ngamba gye bali muvubuka kozi. Emmotoka yo yakumeka. Tiyesoose. Jenimaka kasoose. Nkalabye. Bakagudda wabano kakuba amazzi nkalabye ke kasoose konze okalabye oti. Ate emmotoka esoose mutwala nnyo abantu ayo naye bagirinyiridde. Nangamba naye Katonda lwali gikujjako nga togiyina n'osiŋŋaaniriza ebigambo bye bali kwogerako abo b'otwala toliddamu kutwala. Katonda. Ngamba omusajja ono ekigambo kyayogedde nga naye gwe oba otwala mikwano gyo. Nebo. Kiraba mikwano gyo. Olaba abantu Salomo b'owa ssente bagende balye. Bezikuggwa kwe bagamba nze nawula yalinga yeeraga. Namula tasobola kuba nazo. Mutuule mulye mwenna. Nasooka tunuumira. Yalina ssente oyo. Nga muntu oyo. N'agamba naye namwetegereza. Engaba yaazo nga tasobola kuba. Tasobola zisigaza. Ojjuka yatuduumira egindi. Hanya tannalya n'alyoka ababuuza bw'atyo mu bantu. Kati abantu mu nsi muno tebaagala ssente. Abantu b'ensi taata baagala nga buli wakulabako ngo bagaba bannange ebintu bino bintuddemu. Baagala muntu ng'oli bubi. Olina kuba ng'olina ekizibu ky'okaaba. Era abantu abasinze okubwangaza ssente mu nsi. Ate baziga baagabana. Be bantu abagagga abeeyisa ekyavu. Tebagwewako ssente wonna oli musanga aliba nazo paka lwaligenda mu ttaka. Kubanga bano batambula nabo bamulabira mu mbeera gye bamwagaliramu ng'abafaanana. Bamusaasira. Bikaseera kaaba sirina siri. Naye ebyo abantu bye bajja n'oleeta akamolokako n'akaluma munaga eringa ennyonyi. Golooza byogerera mu mutima ki. Eringa ennyonyi yo yali agitunuddemu. Isi konna kakuba okufa. Maama. Kakati ate Shalom nekinnuma. Otwala obudde n'omubuulirira. Naye ono omwana n'ekika ky'ebente twagala kumugoba ayina omutwe munene ayina emputu. Ate wagambye gwa kitundu. Kati ogw'ekitundu we gubeeredde omunene baba gugatta ne guwera. Singa kye kizibu kye tulina. Neera atandise okifuuka. Oli afumbo tusiibule. Wangi. Kati abafumbo in fact nga sinagenda kubalala kangende kumwe abakola obubaga. Mwebale kukola bubaga naye mukyali baavu okuyitanga abantu balabirira mu nnyumba z'abantu abalala. Ate be muyise bennyini. Ne bajja nga bageya. Nnyina gwe nasanga ku gate nga nfuluma. Nagamba hard. Tulidde abandi balina ssente bano. Naye njogera gye yakyogeramu teyali ya mutima muki. Mulungi. Bino ebigambo saagala bigamba Shalom kubona namubuulirira ye nannema. Naye omusajja nga tonnaba kuzimba makaago. Toyina nsonga lwaki oyita omuntu yenna okukyala mu lujjalo. Wali nsasulawo. Sirika nkize nti mbuulira bali gwe watulemerera. Ensonga ey'okubiri. Abantu bano be mukyaza. Nze sinza kuzimba njo ne bakolyawo zipati. Owulira? Bano abantu be mukyaza mubalaba si babi kubakyaza. Naye omwana omuto bule balaba taata ng'oyononya omukolo gwa miliyoni ezi balowooza odde ku bukadde 10. Tebamanyi nti weerekereza obeereko ne banywanyi bo munyumirwe. Kati ye avaawo ng'agamba Shalom oyo musinga emyaka 13 twayiza kukola kintu ekyo. Kyova olaba nze njagala nnyo mukaakasuku yabagoba ku kyemisana era nali njagala kumugamba nti bagobere ddala osobola osevinga obuki. Ne Salomo yali akola dduwa. Obufumbo obwo. Dduwa nnungi nnyo naye kati nga nze. Kati zipate zo zigenda mu garden tebazitwalaka. Kati nze saabisi. Kebere birthday nga ya. Gwe twakola ki? Omuntu ajja ku mukolo lwaki otunula okiyimba. Gwe wabayitayitanga moti nze saabamanya. Nali ntudde wamu. Sobola okwetegereza kigenda mu maaso nga bwe mbuza Zubedo onaziba mukubye mulamu. Nganyiza. Ngaina mulaba atunula ekkabizo. Tukasukanga olwale. Bako obusembe aje eri abafumbo. Abafumbo. Anyiza. N'abasuubira okufumbirwa. Abafumbo. Namwe abasuubira obufumbo ffenna ababugendamu n'ababulimu tunoonyaamu ssanyu.
Obufumbo nga wakabugenda eba testing 1 2 testing microphone bw'olya bukalubye buleke si byampaka microphone wegana okwogera nga abagenyi tebanajja ekivulo tekinnatandika tebagiremera kubaleeta ndala kitegedde bulungi testing 1 2 eganya gireke kubanga mukyali bagole babya mukayana obwo obufumbo bukole ki obufumbo tunoonyaamu ssanyu tuyinza kunoonyaamu nnaku wakubale tulina essanyu lye tufiirwa mu bufumbo obwo osobola okusanyusa munno naye obufumbo kasandabulanga butandise okkaaniya ku mapoliisi butandise okubeera mu kkooti butandise okubeera ku social media nga ffe bakojja ffe basenga obwo bufu mubuleke temutuwogganira baba kitegedde bulungi kalinamu abasuubira okufumbirwa nabagamba dda fumbirwa omuntu ng'akusinga emyaka egiwerako 10 kudda waggulu ng'akusinga okutegeera nga ne byala byabikoze eki naye temuyinza kuddya nga mufaanagana okutegeera nti tuli bafu mwagakweyokyera mu nju nga mwena temutegeera wangi sibuli mukulu mbw ategeera anti waliwo omukulu atategeera naye baba talitegeerera ddala kubeera tewali basiru bwe babakuumira tetwekanga ffe tukulidde naye omusiru ate nabo bagenda okufumbira omuntu what time wetegereze gogenda okufumbirwa si kwekwana lwaliro kwosenkya ne mugaa jangweka sooka nawe omuwala topapa kujja mwetegereze sibuli omanye bawala nalonga bawala abo balaba bakyamuka bataayiza nnyo omuntu olwokuba bamusanze ne busente omusiru oyo baagala nnyo ebintu omusiru gofumbiddwa n'okwavuwala kuba kumpi ojamala okuzaalayo abaana basatu ayavuwala akunyuke n'evvu kubanga sente tezikuumika nnyo muntu musiru mukama asobola okuwa chansi z'okuzifuna naye tezikuumika kakati atono wamufunira era nabagamba osanga omuntu omanya nti sezigenda muggwawo kasaabeera ng'akuba essimu ne bagamba nga buli ogenda mu kibalo osangako deserved by James ng'omanya nti obugagga oba buli kumpi okuggwawo taate yemmeeza gy'onyeenya anti byenkugamba bwe biri era bwe bakola mu mabaala bayita obwengo obwaka bwentakka omuyita musiraamu owa ntakke musiraamu wagisangawa talina ssente ate gomanyi lwaki ecupa eyebbeeyi bagireetako omuliro kitegeeza kwokya ssente agamba obunaabokyezza nga ku soda tekugirako omuliro naye taata kati ate kyenda byagala tujja mu bizinesi emmeeza agiranza okunyeenya olina akananga akaaka n'obuwala obuzina ate kati omala okuzigula ziri ennene ziri zikambedwa n'ogamba twalirako omuliro azokyeza ebbaala zekapa kujjako akala kajja bakasitudde wano akaki akawala nga bakasitudde bawunsa necupa yakabweti ne bagamba azokyeza era bwomala okuzookya ndowooza kitegedde nti buli ekyolina ssente Shalom akimanyi mwamuulya ssente zaafa ssente zaafa nabagamba tezirina malaalo tojja kuddayo kusitulira buwala obwo ebijja by'amalaalo bifo bisanyukirwamu ebifo byonna ebisanyukirwamu wootuuka n'otula n'ogazaafiira awo akalulu kamukola kati ani bambi gundi Kalangala Bobby yamuwa kaadi bagamba nakuma ambuleera yiino wubamu n'omwana omwana byakubuzaabuza ate omwana yali yesimbyewo olubaga mumuwambulera asulembo situzi tasobola kwegulira yiye naye namukkirizako kimu nti yakkiriza defeat yatta amaka agaani ono omubaka wamwe alwala bali mukugeya ono omubaka wamwe alwala bali mukugeya bakuliko wano mbw'omwana oyo agamba ali kuwe Kalangala oyo omulaba oyo mbutasimbye nakakongo ne basimba naye bagikuwere Kalangala tebakuwambulira n'ositulamu nakadde wali ogenze ng'omanyi ogenda kukola otya ogenda funa kaadi wano ate nga ne mukakuyewera kati amagezi gempa Rain afuneyo MP gwawasa afuneyo ki afuneyo MP gwawasa naye ogenda kulondako bulonzi kwani nani nze mbadde kali mwagaliza ono alwala nze mwagaliza wekalangala eyo owekalangala muleke naye ono baŋŋamba owekampala nti Rain ayina empumbawumba gy'agataati nenarongo owekampala tujja munoonyereza tujja munoonya ono gwagamba eyo eruwa jampinga ki wabaka kampani neno olowooza ko kakulese nakota kakulese baba mbadde mukajjonkedde baba
naye ng'ebyo bikyali awo. Ebigambo byange ebisembyayo ewa Mirembe n'Ensambya. Mirembe oyina maama wo, oyina taata wo, baakugatta, muli bakatulikisi. Muli nganza tasaba. Kitegeeza mulina abantu bangi ab'okuddukirako nga babagattirawo. Babagatta mu kyaki bino ebya civil marriage era bampeta. Era ne mu kugatta okwo okufumba era babawo abantu abakulu ababawerekera. Kitegeeza waliwo abantu bangi basobola otula nabo ng'obufumbo bubakoze eki? Bubagudde mu bulago. Nsambya kye nsobola okukugamba mukwano. Nze ebintu by'okwagala mbiwabulako kiki? Kitono. Naye nze kyowira ng'omutima gwo kyekukugamba ky'oba okola kubanga era bw'onaaba okaaba nange nja kuba waka nga nange nsitula baana bange. Kati gwe bw'owulira nga bagamba nti omukazi simuta nze wendi okusapootinga nti ku mukazi gwe tutava mpaka era lw'onaawulira nga kugambye nti naye nkaabye nnyo mukazi gwe nkukoze eki era nga nkugamba mwana wange kaabira wano abakazi banajja kozi n'ebiwala eby'amabina taata obyana ebiwala eby'ebbina ebimanyi okukebera obumeeza nga osobola okukwatako bwoti kameeza n'olaba bwe bakakola muyiteeyiteeko Ensambya awo omwana ategeere nti abantu mulimu mu Uganda naye waliwo gwe mmanyi mu buvubuka waffe yalemera ku muwala nga bw'olaba oyo twamuziika taata baamukuba akafuuni taata okuva lwe yazadde simanyi baluwa eyamuguza okwawukanya abaana so obufumbo tusaba taata ono alina omupango ogw'okwawukanya abaana obufumbo wa masidiru Shalom ekyo kigambo njagala ku kamera nga okimenyeewo lwa nsonga ezi bange babuloga babadde ssente bwe nali mu bizibu byo nga bakusibye wampaayo bange babuloga babadde waliwo tiimu Nsambya waliwo tiimu Mirembe tewampa kati nze ndi tiimu ki wamambu waliwo ssente ezitambula tewali ssente zitambula naye muyige ebintu bibiri za milioni 5 tabiwulirako ebyo Nsambya alina obuwumbi bumeka okwo kwagaba ezo zonna aŋŋambye nti noki agambye mbw akoze eki wamma kyogere gwe wange olwaza sukaali sukaali atya bwe akumuuka bannange jako